Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale, yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo. Guno baguyita There Is Still Hope. Ish TV ne testimony mu abatalya fees tubeerayo okuba ng'ate ensonga tuzikwasaganya. Leero ttiimu ewedde ejjudde. Tulina Ssaalongo waali from business. Mulaba emisooli gy'atunda gimugeza. Obeera akasooli ageza ndowooza omusajja omulaba. Yaddeko omubiri. Kale tukaba tukwebasobola leero twandise okubeerawo ku mwoyo mutukuvu ajja tulungamye okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Mubuuze ku bantu. Tubalamusaako mwena abeekumira ku There Is Still Hope mukola ky'amaanyi okubanga ate mutugoberera okuyita mu linnya lya Yesu. Okay, nange nsanyuse nnyo bawulizaako abalabi baffe abalungi aba There Is Still Hope media mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera. Yenze Matovu Sylvester ate era yenze Biyinzika. Biyinzika sanyuse nnyo okuddamu olabikako ku lutimbe luno. Bwe mbamba zeebaza emyaka kati tulimu ebiri. Emyaka tolabikako ku lutimbe gaggadde. Sirabikangako ku lutimbe gaggadde. Olutimbe olusinga mu Eastern Region. Ekyo kyo kyegaanika n'okwetoola ensi yonna. So twagala okwebaza Mukama anzikiriza okuddamu olabikako era nga mbalamusa mu kiramusa ekisinga amannya gonna nti Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amiina. Amiina. Kale olwaleero akendese gundi yonna ttiimu omulamu ndowooza ojja kuba ng'otuwa bulungi amatuugo ate osobola okuba ng'owuliriza ensonga engeri ezigenda mu maaso. Nina Biyinzika nina ne Ebeneza. Nkuganiriza simenya ku mulimu afutabeerere. Ndi mu mafuta akuba simanyi oba gaasi. Segana amafuta gali kulimba. Oza gali amacupulesi. Beera mu kapetulooli. Oba ku musajja nze newunyiza omusajja ono mu myaka ebiri gye mugambe nga taliiwo. Aze n'ekitiibwa kye mbadde siwulirangako wano. Ekya? Saabatwini. Ssaalongo. Si mu Luzungu siba Saabatwini. Kale omulema gwaffe olunaku olwaleero Essebo. Waliwo ka vidiyo awo kasatulatinze ku social media. Kabadde wa Musumba Ayanja. I think ono yabadde gundi omugenyi yabadde abuulira. Essebo. Ndowooza buli mwana endowooza ya njawulo ku katambi ako. Nti abantu abamu basitwagolinga okusonyiwa lwakuba baavu. Ate abamu beekwatirira lwakuba baavu. Kakati njagala tusooke tubatereyo akatambi ako bakalabe. Era namala okukalaba nammwe mumpe endowooza zammwe. Nsumba kyayogedde kituufu, obwavu kyekizibu oba waliwo ensonga endala oba mutuufu by always. Kale mu dakiika zijja kuba 3 ate tweyongere. Why you struggle to forgive? Lwaki olina obuzibu osonyiwa bakukosa? You are broke. Tolinaamu ssente. When you have money, naye bw'oba ne ssente you don't keep offenses. eyakunyiiga tomulwako. Stand up and celebrate the money coming to your family. Yimirira ku bengalo n'enduulu olwa ssente zijja mu famire yo. There are people right now Waliwo abantu kati who can't meet brother to sister. ng'abooluganda tebasobola na kusinkana. Not because there is a big issue. Si lwakuba waliwo ensonga ey'amaanyi ennyo. Poverty divides families. Obwavu bwe bwabulamu zi famire. There are brothers and sisters. Waliwo abooluganda ne bannyinaabwe Brothers in Kampala nga baluganda bonna babeera mu Kampala who cannot meet because of poverty. naye tebasobola kusinkana lwa bwavu. But when you get wealth, naye kasita ofuna obugagga, even if they never wanted you, yadde baali tebakwagala they tebakwetaaga, will look for you. bagenda kukunoonya. They will look for you. Bagenda kukunoonya. Right now they look like you are nothing. Essaawa eno bakulaba nga talina ky'oli. Some of you look like you are the only surviving member of your family. Abamu olabika nga mu famire yo gwe wekaaliwo. No! Nedda.
there are still many relatives of yours. Abenga bolinako oluganda bangi They gyebali. are hiding from your poverty. Bakwekweserwa kuba oli mwavu. But when God raises you, Ye Katonda bw'anaakuyimusa waggulu, you shall see them all showing up in your life. bonna ogenda balaba nga bajja mu bulamu bwo. Someone here, Wano waliwo omuntu. your family members are about to gather to celebrate your victory. Abooluganda lwo banaatera okuŋŋaana bajaguza obuwanguzi bwo. I said they are about to gather and celebrate your victory. Bagenda kuŋŋaana bajaguza obuwanguzi bwo. Please see this. Laba kino. And the Lord turned the captivity of Job. Mukama n'akyusa obuwambe bwa Yobu When he prayed for his friends, bwe yasabira bakwano be. also the Lord gave twice as much as he had before. Katonda n'awa Yobu emirundi ebiri osinga For byalina. everything you have lost, Buli kintu kyonna kye wafiirwa, I declare restoration in the name of n'angirira Jesus. Mukama abikuddise mu linnya erya Yesu. For everything you have Olwa lost, buli kintu kyonna kye wafiirwa, I declare restoration in the name of n'angirira Jesus. okuddisibwawo mu linnya erya Yesu. 11. Then, Olwo when Job had restoration, look at this. tunula nga Yobu bamuddiza. Then- Oluvannyuma There came unto him all his brothers ti baganda be bonna ne balyoka bajja gy'ali, and all his sisters. ne bannyina be bonna. Hey, hey, whoever thought Job had brothers, Buli yali alowooza, ani yalowoozaako nti Yobu alina baganda be? whoever thought Job had Ani sisters, yakirowoozaako nti Yobu yalina bannyina? where were the sisters Bannyina baaliwa when he was in the dunghill? ng'ali ku nvuba. Where were the sisters? Bannyina baaliwa But when he get back his wealth, naye obugagga bwe bwe bwakomawo, every sister started to show up. bannyina be bonna ne I bakomawo. prophesy to someone Ndagula eri omuntu wano, before December. Desemba nga tannatuuka, Before December, Desemba nga tannatuuka, your family members are going to gather. abafamire yo bonna bagenda kuŋŋaana, They are going to celebrate your rising. bagenda jaguza okuyimuka kwo. If you believe it, jump and celebrate the doing of Jehovah. Akikkiriza buuka ojaguze Mukama. akatambi ako ffenna tukawulidde bulungi ate ne tukalaba ng'atuve kumu ng'ali akatogo muganda w'agamba ekyo kituufu. omubulizi agambye nti abantu abamu ensonga lwaki kifuuse kizibu gye bali okusonyiwa ya struggling balafuba n'okusonyiwa bwavu nti omuntu obanga oli mwavu n'okusonyiwako kutono okitegedde kakati tandikire ewebeneza kale neyanzege sebo mukama waffe wa media ya The Still Hope olwakakisa kano kompadde ku nsonga eyo. By the way, ensonga musumba gyayogeddeko ntuufu. Ntuufu. Number 1, ensonga y'obwavu yo wano tetulese kyekimu. etya Ekisooka obwavu bwo busobola okwawukanya n'ab'eŋŋanda sinakindi n'emikwano kisobokera togamba teri family ngagga zaawukanye wero gye ziri naye kino okusinziira nga wabadde akireese wamu nga musoma akyogedde awo nti abantu abamu tulemereddwa like agambe kusonyiwa you are struggling with forgiving because you are broke sirinaamu okusonyiwa tekikwatagana ku bwavu ansooka njawukanekawo then walingenda kumala nkomewo yes okusonyiwa tekikwatagana ku bwavu okusonyiwa kikwatagana ku mutima nsobola okuba omugagga naye ngaokusonyiwa kizibu kyange asonyiwa yes kisoboka naye ate nsobola okuba omwavu nga nsonyiwa I take things easy nga nkitwala free nga sifaayo kiba kisinzira nti omutima gwange nga nze omuntu nagukolako person nemanya nti waliyo ebintu ebimu bitagenda kunjja ku mulamwa ntugeze nzize gy'oli nembanja naye like njagala kukola ku kasente nebigaana tesegeera nze ngenda kukwekwatirira nze nga nze person sisobola kukwekwatirira kubanga nageza brother Jamiru nanyima guligera singa mu baavu nedda terigenda kusingamu baavu si bwe kiri wayesi agamba kizibu omugagga oyingira si eggulu atise nga myeyita mu katolika episo kati eyo statement Yesu gye yakola teyategeeza ssente nti no
mbu omuntu sente kyali kikwatagana seera ku mutima nti omugagga ebirowoozo bye byonna byonna amagezi ge gonna n'obwesigwe bwe gubeera ku ki ku bya bugagga bye byalina kubanga omutima gw'omuntu gye guli n'ebintu gye bikola ki gye biri nja kukuddira ojja kunzirira sooka kale sooka owakazindalaani asaalongo oyo kakati akatambi nkawuliriza ekisookera ddala nze nja kukkiriziganya ne Musumba ku points nga 2 oba n'endala nja kuwaako ekizampo gye ndeeta ebisookera ddala Musumba yakyayogedde kituufu Mr. Jamiru ojje omuntu ng'alina yeesonyiwa mangu taba ku nsonga naye bulaza asobola okugyewo Mr. Jamiru omanyiddwa nti olina ssente naffe tubafunye nekubira esimu ndi Mr. Jamiru oba olinayo omutwalo gumpe kubanga manyi akawunga kaganye ewange olikitegeera nenabira nti Jamiru alina obwetaavu enfuna ye naye nze nakiteeka mu bwongo bwange nti Jamiru abeera ne ssente Jamiru abeera ne ssente gwe nooza nti w'omukubiridde essimu akuwa omutwalo ntiwedde guli awo yawato n'akugjawo akameseji kazze yesu n'abantu n'abakugjawo n'akameseji kakoze eki kazze kakati omuntu nga mwavu obanga mwavu okusonyiwa kwe kuba kuzibu kuba kwa sola tekuba kwa umeme kuba kwa UDCL kitongole ekyanga mumindi ndabakonze naye ku ofisi za UDCL kankubire siba ku mulamu manyi tuba mumbozi nga UDCL wagulu yawanikayo solar panel basanga bana ne generator nikala bana generator nese nga batadde solar panel gaziri wagulu ku UDCL kakati Mr. Jamiru buli omuntu wabeera omwavu okusonyiwa kuba kutono olikitegeera yekwatirira bwakubira esimu olusi nandi kinogano ko anti fe batubola bwakubanga fiki tuli baavu fe okubanga bakwateka esimu ne mu kirasi olikubanga okitegeera abo baba amalayo olikubanga okitegeera nina kankuwa example nze nina mukwano gwange twabeera ne twatandika naye obulamu bwana abalabe video oba banaaba bagirabe mujja kumbuya nesije namwogera linnya buli we namukubiranga essimu nga nsala nsobi amwe mwamalayo kubanga naye natukakisa ne mubuuza nti mukube essimu ani gwe bateekako contract nti gundi obajja omwavu n'omugagga yasoose okukuba kubanga n'omwavu abipingako omugagga kubanga batalinaako eya time naye ng'ekyo yakikwata n'akizimbulukusa olw'okubanga enfuna y'enzibu oba nnafu so nze kino nja kukkiriziganya ne Musumba 10 ku 10 buli wobeera omwavu entondo zibeera nnyingi buli wobeera omwavu weekwatirira buli wobeera omwavu osunguwala olikitegeera buli omwavu osala nnyo ensobi yes osala ensobi nedda tekuvamu yino yalwedi yo nagiresa yino buli kaseera oba osala asatu Jamiru katugeze Jamiru mukubira essimu Mr. Jamiru nfunirayo nagamba nange sina ne kanji yeyiye oyo era ze nakisuubidde olikitegeera kakati n'olaba ng'omuntu azimbulukusizza ensonga naye ng'olaba kintu kino omuntu nga mwavu ndoba talina tasonyiwa yekwatira obusongasonga oli kubanga okitegeera point endala nze nina omusajja ali mukwano gwange ng'alina amaato nga 20 naye buli lyato neyingini yaalyo oyo taba mwavu ku mazzi abamugagga naye oli omusajja buli we baali nga mu mitingi z'ekika oba eza famire nga we baba teesoba kuzimba oba kuba kwebatereza oba kuba kunkulakwana nga yawaayo kakadde kenjogera kadde si ka 225 njogera kakadde ka 227 kakadde ka 2 awo mukaaga bulinga mu 2 kitundu oli kubanga okitegeera nga bali mu mitwalo 3 ate 3 agenabaako kasanvu ate mbagamba kasooke nteekeyo okw'omutwalo guneeno oli kubanga okitegeera kakati omanye ekyaliwo abasajja ne batandika okukyusa amafunfugu nga bagakuba oli kubanga okitegeera kyova olambisa Jamiru ekikuyigiza nti obanga gwalina ssente weka mu famire yewammwe lwana kubanga yamba wakiri olime kubeera gwe kubanga togenda wona bifunfugu agenda okukubira essimu agambe nga tolina ajja kwekwasa mukazi wo era omukazi akayamuganya okumpa
balogo bamukwata obwongo bamusiruwaza ali mu chupa mwatayira olikire bweta na wasa yali bulungi neka dike baite tuna wasa ina obunanyizibwa ki nga twegazanya nowegazanya naye kati oli bwango ekitegeera wali wazibu nnyo kati oyuda akikwala ku mutima naye se omisajja mirungo ina akasente bona akubira amatovu essimu oba Mr. Kanike nomugaa nti Kanike olina waawe etaano zimpe Kanike avuga nti kirina tekina buzibu kubanga omanyi enkola ya sente omuntu wayitamu okutuuyana leero nsuubira omwezi guno misajja miru oyinza okuba osuubira obukadde 2 oba obukadde 10 oba 5 nojjayo 3 ku emitwalo 3 olikitegeera oguganya kati omugagga amanya nti kiri nnomo kati oli yakulabira mu bukadde obwo wajja kwolwo nga kyaganye n'omuga asirina muganda wa omusajja yakyuka oli kubanga okitegeera agasente gonna kwaga akasente oli kubanga okiraba kakati mu mbeera enfaanako bwetyo njagala kukiriziganya n'omusumba nti se abawuliriza oba abalabi baffe abalungi omuntu nga mwavu tasonyiwa yeekwatirira era ne waba atambula era kankubireko misajja miru bwobanga oli mwavu zena omusajja omu muvubuka mulokole takola naye bw'abaza okumiitinga bino bigambo byakugamba akugamba ebigambo binene akati nze banjogerera musikola era oli omusajja nkubire buli muntu yenna amulinako ensobi amulinako ensobi buli omu amulinako mumanga gundi ayagerako ono gundi ono kubanga bwavu bwe buli omutawaanya ekimukipinga bize kintu kijabeera kya bulijjo okusonyiwa tekujabeera kuzibu oli kubanga okitegeera kakati n'okudda ku nsonga ya Mr. Kanike tuyinza okitunuliza eno nti sente naye ate waliwo omuntu okubeera nga era mutima omutima gwo nga mutima olikitegeera ne wabaawo n'omuntu okwesonyiwa omuntu namwesonyiwa bwesonyiye oli kubanga okitegeera nga ekituufu misajja miru oyinza okujja gyendi netufuna oba nenkuvuma nolabanga matovu kyakoze si kya buntu oli kubanga okitegeera naye nga sigamba nti nno onvuddeko olwokubanga oli mwavu nti oli mwavu olikitegeera zenafuna challenge gye nafuna owagitegeera nenkubira brother wange essimu nemutegeeza olikitegeera bwe mutegeeza naye nga challenge eyo nawe ogimanyi waayita ennaku 4 n'alyoka nkubira bwe yankubira neŋŋaana okwala n'akubira mukaddanzaala n'amugamba nabadde nange n'omwana n'omukyala yabadde ku kitanda naye mu byayita mu bwongo bwange neŋŋamba nti challenge eno gye nadde nfunye noyandisemu n'ankubira yes n'aŋŋamba kakati nze neŋŋamba oyo mukwasizaani siri mwavu ssebo olikitegeera yali abayogera musaba ssente naye siri mwavu nti ntuuse ku mbeera ezo kubanga oba oli kubanga otegeera musajja miru kakati waliwo okubeera nga si bwabwoko omuntu okubeera naye waliwo ekyo musuma kyayogedde kituufu 100 abatuwuliriza tukole ssente tuleme okwekwatirira abantu naye waliwo obwavu obuli mind ng'oli physicale sente azirina naye nga wano mwavu ekyo kyo kituufu nga mwavu wano kakati manyi oba babo banagenda muggulu kubanga bagenda liyingira batya kubanga buli kimu kiri ku bontondo butasonyiwa buli kimu kiri okwo naye ensonga endala yayogedde ayogedde ku families n'agamba olaba families musobola okubanga mujinja muno mulimu abooluganda naye nga temusobola kusisinkana lwabwavu nga bwavu bwabawulayawula buyinza oba si bwavu ye abadde ku nsonga yabamuti obwavu busobola okukutula mu famire ekyo kisoboka nti n'oba oli wano nga toyagala kumanya munno ali bugembe kisoboka ate bikukwatako oli wano saagala kumanya kakati kagala okubaza atemolola katono ekibuzo kiri nti omugagga anyiiga oba tanyiiga omugagga kati point eri bweti tekituufu omugagga afuna ebimunyiiza naye advantage eri gyalina eri eja
ayina byakola naye kati ekiri ku like ekiri ku muntu atalina kyakola waliwo proverb egamba nti idle mind kati jjukira gwe tolina kikola kikubuzaabuzaako ogenda sitika ku kintu kimu nti nkubira ntya buzaza Jamiru okumpa 15,000 nanyimba weyongera okuluma ng'obusungu bulinye emuweereza message nemukubira nemubipinga naye adde okunzirira ate akabu ekajjira ogana okwolinga baaka esobola gagamba gundi weyeeraga kubanga is idle yafuna naffe tulituukayo naye omuntu ngulina like ekyoraningako tolina time yekyo then ekyokubiri omuntu asobola okukunyiigira oba obutaagala kusonyiwa omuntu atalina mutima mukozi omuntu alina omutima omukozi oba yali akozeeko ategeera ebintu ebitambula amanya nti kino nali nkikozeeko I understand kisobola okugaana oba kisobola okukola kisobola okukola kati omuntu natayingirangako mu idea eyo muganda wange kiba kizibu okumupangulula endowooza ezo okumuyingizaamu kintu kyoba otambuliramu kati Mr. Jamiru mu nsonga ya Mr. Kanike nina omukyala mukwano gwa ampa ku mirimu naye omukyala oyo yatuka akaseera nga talina ssente bw'abeera nga talina ssente omwana we n'atuuka ng'ali wano Uganda naye nga yeetaaga emitwalo esatu omwana agende simanyi ku sikani bagita sikani erinnyo mu baana basaba bamannyo kulaba dokita naye nga yeetaaga emitwalo emeka naye omukazi ono ng'abadde asobola n'okumperezangako oluusi miliyoni 2 oba akakadde mukolere emirimu gye naye ng'emitwalo 3 giganye kyenva mugamba nti sirina ssente oli kwange oba ontegeera ne mukazi naki sirina ssente omukazi yangambye ekigambo kinaga beera fuli tekirina buki tekirina buzibu oli kwange okitegeera omugendo kwate ndima dobono gwemadde ng'omukazi oli gwalaba aterako nemukubira esimu obanga binkutemuga njaga amafuta ga mitwalo oba 5 bwengitidde wanino nakulerako amafuta ga mitwalo 10 kakati bw'obeera mwavu ekyo otwali omusajja namuyamba wali eri nagira pointi endala kiri kyoyogedde Mr. Jamiru bwe nali nkyali muto nga nkyasoma primary nali nsomera mu kitundu bayita Kikakanya naye nga mbeera Mawoloba kakati nali nva kutatambuza bigere nasoma kusomera private naye ewaka walinga essomero lya gavumenti bene naye nga nze mama yatula ku private naye nga ntambuza gere kati ntuuka nga nati otuuka ewaka nga mbuze meters katubale nga mita nga 5 mita yes si mita ndoza tubale meters nga 30 si mita 5 omukadde jjajja nampita naga wandikize n'oli emmere naye nategera nti mama akoze eki yali waka afumbye naye bwe nagana emmere eri sigamba nti buli enjala we yannumanga nga ndowooza ku mmere ki gye bampitira neŋŋana kyali kyakamala okunvaamu kakati njidde mu pointi eyo nti oli ayinyeokuma n'azimba akantu emyaka 10 oba emyaka 5 nga gisoba 2 naye nga ajjukira ssebo we yakubira essimu n'omumma 15,000 oli nakuliriza ekyo kati ne pointi ono gyagambye nti kituufu obwavu busobola okwabya mu families kisoboka kitya nti tugeze kujja okuwina muku ku busente bwebambi okoze eki okozeemuko katonda akuwaddemu yadde si nyingi naye atuliste okola ki olina kati jjukira mu bafamire omu si mwenamwena nti mulina bajja kukwagalako obuyambi at that time nga tokola ki obulina bagambe olw'okuba ye muki mugaggafa tusosola akwalagana n'abagagga banne kati babeere bupaati kakunsu baavu banne ne paati kakunsu abalinainamukko kati nemubeera mu eyo bato najja kwetera n'ebigambo anti ndowooza balaba simanyi benya mu Illuminati okitegeera kati babeereyo olutalo olwo kankubeera ekituufu obwavu busobola okudividinga families ate bunadividinga dividinzemu eggwanga abaavu ddala okitegeera so obwavu bwe kankubuulira empologoma yennyini weerwanako ekuli olaba singa oba tosinzidde n'ogamba nti today era nga ono wagambye nti waliwo obwavu bw'omu ndowooza yes obwo gye buli ate obukyasinza okuba deedire obwo buzibu nnyo singa oba tokubye endowooza yonna ogiteeka mu line ate obwo obwavu bukyasinza okuba obulabu kakati point endala Mr. Jamiru nti abantu abamu
oluusi mitima naye nze nga sinababeera wano nti nsobola tugeze nsobola okubeerako nemba nga oba tugeze nsobola okukubira kanikono oba Jamiru ne mugamba nti Jamiru mpaye emitwalo 2 Jamiru nakuwanga teyesiseemu oba emitwalo 3 oba emitwalo 5 ora kusake naitamu akazibu nga ncha emirimu gye wali omanyi gye nali nkola naye nga nalwanako ba sister wange abeeko kyakola oyisegera n'ensooka neneewola ssente mubenzi abeeko byakola nangamba ayagala simanyi subula simanyi kugenda ku bizinga subule nga mukene nenkwala ssente oba byennyanja ndowooza yali byennyanja nemuwa esente ne bazirya olwana mubeere nga bwekubira muganda wo Jamiru asobola okuwa emitwalo 10 nga teyesinga era bamutule mu meetingi twekola omulimu mama oba twekolemu buli wajjayo 5 nga musobola olirwana ku muganda wo oba mwanyuko okozesooka nangamba ayagala kola restaurant ne muganda sina sente bwe twakabana mu covid kiseera kizibu nnyo oli kwangu okitegeera kakati nga ngenda nkwate sente entono nga bwatandika neziriwa ngazigira yakolako ekyenenya wiikisi 2 agamba nno wali alina abavuganya bangi weyateeka wali wakyamu ezo nazikolaki nazirya kakati muliriza yakomawo waliwo ate sente nazenamuwa kakati nabadde endyawo ng'agenze bakoze mwayagala agenda bweru tule mu kyumba kyaki naye nagamba njijukidde nziramu nfunira omulimu oli yali alina mama we naye nga bali bweru famire nanga omukazi abaana bali bweru naye nga bamwesede meka oba gyali 45 bwe kandi magini ng'obeera waka nga wako 45 ate nga gwe ategerera ono n'agendayo yakolayo wiiki emu mukadde n'amunyiiza mwezi gumu mukadde nakolaki n'amunyiiza agenda okumpa ensonga nga temuli naye nga akasente badde bakakolaki bakamuwa kati nabadde ebyawo nga bagamba mama ampita nga ngamba yaga kugenda bweru namugee mama sikyalina sente zennyonyi nakwalibwa era kati essaawa zino tebakyankubira simu tebakyankubira mukadde yeka yankubira simu ye takyankubira ki namugaa sikyalina sente zankolaki naye nga olwana famire y'omubiri nga mutambulira nafuna ku mubiri ogwo omubiri Mzee Mato, farm business manager. Yes. Ekyogeddeko director. Si manager. yakola ensobi Kale mukulu director bansanyise. Kati director. Ekizibu kiri kimu. Nze kyemmanyi fena teri muntu yazaalibwanga mwavu kuno ku nsi. Naye kino kijja kitya waliwo ekiyinzo ekisobola okuyingiramu from nowhere kituyita resonance oba obugayaavu ekyo kyemmanyi nti omuntu wandisobodde okubaako kookola naye wakuba force eri gwe kenyini ogiwa gaapu n'otandika ogamba I cannot manage I cannot kati I cannot nefuuka I cannot ki I cannot nkubulire wali abantu nga they are hard working ninga balinga abantu omukago n'obwavu ani kati ate ekyo kyo kirala wandibaawo bintu biringa netemeka wandibaawo either ngabo bondage oba obusibe oba sikyo nkite cases naye bakasi yete bakasi oba kibaita badiraka kankite badiraka kati kiyinza okuba kiri awo either nga alina badiraksize oba ebimu nga biri generation naye kati waliwo oli gwolabirako ddala nga mu butuufu niwogezaako natakola ki natagenda ogezaako kusindika yake nga oteya niwabala omuntu ono akulaga nti at least am striving ngezaako kola ki to pick up banjawulo niwabwa ekikoze ekyo ekikuta obukwasi dani ono okugezaako kuba omulaga kino eno andi kati bonna basobola okuba nga bonna bali bond spiritually olimanyi sitaani asobola okubbonginga spiritually nga ne idea gye bakuwabula temuli makulu naye kankubulire sitaani waleero nga totolose nampaka ne bakusabira kukuddamu bw'olaba Petero sitaani waleero bamugamba genda osuule wali eri agamba odde gye bakamulagirira odde nga gye yakoze eki gye yabadde akola gye yabadde niye ate olaba nti bwe yali agenzeeyo nga azzeeyo n'afunayo ki bagwita batya n'afunira ddala amakungula amangi kati kyabadde aganze kyemanyi ku sitaani waleero bw'otaba bwa tabbu naawe okusinga sitaani bajja kukusabira
alozo okulanga gwe sitaani w'obulamu kisonga omuntu gwenawulamu agamba ibadde devil to yourself naye saasoka kategeera ninga naye kati ate embeera nta sitaani mu bulamu bwange naye with the time engeri gyenze ndaba ebintu byembadde ntambuliramu ne byembadde nkola nga kituufu kyandiba nga nze mwenyini mbadde nezuula obwavu bwo abwawudde nva kututa amaka amaka mangi ab'Uganda bali tasobola kumiitinga naye ng'otunuulira waliwo obusongasonga naye bano alaba nti aliwo ati osobola nga waliwo omuwaatu oguli awo gwekuusa ku ssente oba obwavu famire nga tekwatagana bwekiri olwabeerawo omuntu omu naye ate kisitaani ono okumanya obwavu guno era mpola kumenye nti omuntu asobola okuyimuka n'agamba bannaye kino mubindekere byonna ate oli omwaba ali nawulira obusuuberagirako bweragizebalina ku busente okitegeera tisabyekolera eka nga temubisobola ate empola nawe eva nze naludaa nagamba kozi ekyasinze eddala ey'eddogo bwavu eryo ddogo likulevu y'amaanyi nnyo obwovu obukyasinze okupromotinga eddogo twaladirikana kyakoze nga nkwata obusungu nga naye nina omuzza ku levu gyendiko tubeere awo nga ekintu wekigwa ewaka buli omu atulira ku munne tusobola nakisolovinga okusinga okubeera n'omuntu asobola kituyamba ffenna olaba obusitaani nga wali omulimba ekyo kituufu waliwo akisobola ku mwenna naye ate tugamba no ate kitubeera awo kya mitwalo 2 ninayo 2 ninayo 3 buli kimu kusonda busonzi mumpeeyo wiiki ngenaleetayo 10,000 naye ng'ate oli agenda kutyaga temufaayo era ngenda kukolaki ngenda kubirabirira bikolako kati of families ate kizibu zisanga bonna bali ku level yemu ate kisoboka naye nekyemmanyi obwavu tebukoma ku family level yokka tebukoma ku family level bugoyinga beyond gito kirowoozamuko okimanyi ne society esobola okwa isolatinga because of poverty ewaliwo society zosanga zondavu nga nooba olina development idea noyingira mu society automatically olina bwavuwala okitegeera nze kimanyi obwavu tebukoma ku family level akakade farm business tugeze ovudde wano bamanyi kakingena okola agenda ekatanga oyotuka katanga nga byonna byolaba bigenda kuba kiri plani zolina za faamu tandika TV somesa eggwanga sanga kitebakwasa PDM nogikulira ayidawoolesa ensonga farm business taata kiki kusente kusente za PDM kulakulane erwakusukawo wano kamalize ne kano oyogosibule one bw'obanga oli eyo ng'oli bulungi lwanako lwabawo banne abali obubi ogezeeko sala amagezi nabo obeeko obubatuusa anti wogirirawo nti abamu kwabo bebafuuka sitaani okuzza wansi anti kati abako kati nze olaba chance gundi weziri ziri za mirundi ng'esatu za mirundi ng'esatu ekisooka bw'okwata oba tugeze waliwo okwata oba tugeze kanike muganda wange Jamiru muganda wange n'omuteeka mu bizinesi nandi sinaakuyeekera bizinesi nandi ky'okutuuka ng'ekoze ekyegudde kisobola okubeerawo bwe kityo naye bonna si bwe batyo ne wabeerawo okugamba nti nze kambayambire bweruwa buli omu gyali oli kitegeera nti gwe oyagala kukola kinti nze njagala kukola oba katugeze kadiweya nti okapita obusookerwako waseme kati miliyoni 10 kale nfuniddeyo obusatu buubwo tandikirawa oyo tagenda kwejjusa oli kitegeera kakati gwobeere wooli neba naakukyawa naye ng'olina kyolwanyi kubanga waliwo omuntu okugira ddala kukwenonga ku famire nga naawe ekituufu toyamba banno oba tofuddeyo ku banno maviivi bakubira maviivi bafuname oli kitegeera oli kwanga okitaba so bw'obanga oli eyo
nga wadde okunyiga kuno omuntu omwavu ekyo tumaze okukya nti omuntu omwavu oyo ye yekwatirira nnyo ekyo tukimaze okikakasa oli kubanga okitegeera bwe kyoba okola lwanako ku famire yo bwe bagaana baleke oli kubanga okitegeera ye gwe kola paati yo oleme kubeera mugagga mu famire kitegeeza ogenda menyeka wakinze njagaliza nnyo Jamiru atali muganda wange okubeera obulungi ng'ate abange babi oli kitegeera sori nga bange bali bubi nga bweyagaliza Jamiru lwanako ne kukanike muganda wo wakiriyagane buki ogenda nti yaze namukola ki oyo namuvaako abeeraawo nga newogamba nti namutandikira bizinesi oyo namuwa sente zadiwe yazirya buli oyo yagenda kwana bakazi naye nga awo nawe owire omusanga tokola ki naye kijja kuluma oli kitegeera bwebanga kugula mmere yankoko wete wagenda wafa bizinesi nakuguza omukoko notandikira kweyemere nokulemereyo kati gwali kugula mmere yankoko PDM ogenda ne bakugamba mu kakadde kamusebo ne bakuwa 8 nga 2 gasigadde okumaze okufuluma ngo ina 7 ne Museveni akakasa bulungi nti ensambu ezo oba kakadde akasobola okuba kweka kuyimiriza ogedde kingi oli kubeera kola kisinzira kugenda byannaku kinana toyogedde kinana nyingi wafuna mmeka yegwe enkuba yakwamu kusinzira ku bitabo by'endaba wafuna mmeka wafuna mmeka kale mbere bulungi kale singa bafunayo nga gwe bajanyumira omulimu gwabakola kitegeera w'amazzi akaloozo kesobola okuwa nga tetunnakusibula kikalikamu mvubuka munangu ukyali muto okyasobola okugulukuka niwejjamu eyo embeera gy'olimu ekyokubiri njagala odevelopinga omutima omukozi nti ekintu kyonna ekiba kize mu maaso go osobola okutandika then ekirala tonyoomanga ntandikwa ntono bola balina ebinene balina we baatandikira so at least gezaako bugeza omanye nti ngezezzaako nganza omuntu then ebisigadde bikwasa oyo omutonzi nyini gulumensi asobola okuba ate nga kugaggawaza government ebizize emirimu government kale mubaveeko tujja kubawa kale badde mulabe mulungi era muza mulungi omukuto gwa testimony tv ne Tish tv eri bannaffe abasasula school fees tubeerayo okuba nga ate tukwasaganya ensonga musiibule nze abasooka era kati ganze abasooka saalonga balanjala kubeebaza nnyo abalabe baffe aba Delisi Hope Media Group tumanyi emikutu mingi egyegatiramu guno gwe gumu ku mukutu ndowooza mu Uganda oba ne mu Eastern yo gwo gwakwata mu Eastern yo tugamba nti gwevuganya gwoka gwekwala ne gwekulembera omanye okubeera mu kirasi ulira oyebaddeko omuntu naga nti okulembedde naye gwedde mu kirasi obadde muogo gwakulembedde naye nga mu fisikisi mu kirasi kya fisikisi mulimu omuyizi ogu omukati okwerondera n'opposition abavuganya bwe gulina olonda wanabeerawo omwaganya omulala tujja kuba nga twongera okuddingana naye mwebale nnyo mubeddela mukama abampere nnyo akalulu kali tutwaza esseggona seggona muteeketeeke jjukira nze ndi muyimbi naye lwakwanza ennyimba eno gospel nyimbira mu church oli timu seggona limuwaluka oba oli muyimbi ogera muyimbi muyimbi naye nga okulayiza abamu akuba president muzeeyi ne mutabani we muwoza amusinga emyaka emeka ndowooza nga 2 oba 3 amusinga emyaka nga 8 okusinga Kyagulanyi betwala boka muzeeyi n'omwana we bekola ki bano bakulu bane babivaako dda bali babyesonyiwa bano abalala abensaniya omanyi olaba presidential candidate ng'ali ku YouTube TikTok bamukyaziza eyandibadde tone bapulezidenti naye nga tatete bemufi bamukira ku TikTok baliko 3 ate nga n'abaliko ate ojjukirawo ali live omukyale waka ali live nona muhostiz ali balinze mukusese ekyewuunyiso ekigere bali live ate n'omukazi ayinza okuba alina mu kufumba nga tali live
ateka ko tezi na katinga oli ali ku kamera amaking sure muri live ono host naye ayina okulaba ki ekigenda maaso kati nigo bakyazizza ayina okweraba kale ya badde na yao yakuba pigi okusogali so mukulu pigi ajakuwayo ekibasi okitegeera omukulu anajjamu naye nga amaanyi agala okwebaza abo wena abadde alabadde still hope ndanda wange bale kubanga ate okulaba njozayoza nammwe abatuuse ku ebirubirwa byemwali mwateekateeka mukama yeebazibwe munnange nammwe abatasobodde bifuna saawa eno togwamu maanyi wakyaliwo essuubi fe tebasiroganie bakiyita batya gwe mulamwa ye mission yaffe mission yaffe nti togwesa ssuubi byakalulu munnange nze awo ndaba munyagwa nze nakugamba ttiimu yange gyempagiro tewangulwa tevuganya teyina kintu kyonna kale wameneza kubanga tusukako wano abakulu kambate oli saalo ng'agende ewaka ndowooza agenda kusookera ku yafeesi ono natudde n'ababedde beere kale bw'ayagala okolola ssente omusajja ono yakola ku by'essente gwenaoli bubi tolina mulimu tolina ntandikwa omusajja ono yagaba ssente ku bwerere registration free of charge jangu tukwate emikono tusabe ssente ozifune kale abadde bugula Jamiru mu kamera okubanga nkutuusa abadde omumanyizi wa programu bagaiza olunaku olungi kkiriza Kristo gamba Yesu baza obulamu kuwa era omulokozi era mukama waabwe Kristo Yesu amiina tetujja sukka wano jasinkana lunaku jja kubeera lwanja bagaiza olunaku olungi musule bulungi ate yamweraba webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.